Abasawo okuva mu kitongole ky'obulimi n'obulunzi nga bakulembeddwamu omusawo w'ebisolo Dr. Ben Sinkeera nga yavunaanyizibwa ku kulwanyisa kalusu basinkanye abalunzi mu disitulikiti y'e Rakai ne babategeeza nga gavumenti bwe yakomye okugaba eddagala lya kalusu oba foot and mouth disease. Wano wabategeereza ng'eddagala lino bwe liri ery'okugulwa ku buwaze nga buli mulunzi okugema ente ye waakusasula nusu kanaana n'4,000 ku bisolo ebirala. Kampeni gye tutandise kukomyawo basawo eri abalunzi. Lwaki? Omusawo ajja kujja ewa agende. Omusawo alina okubeera ng'ajja ku faamu. Ekyo nnyo mu myezi 6 alina okujjamu emirundi 3 oba 4. Kino kitabudde abalunzi ababadde bayitiddwa mu lukiiko ku kitebe ky'essomero erisomesa abasawo b'ebisolo e Rakai ne bavumirira enteekateeka eno. Eddagala fu likutuleetera ente zaffe zitujje kugamba kalusu naye ente zaffe zitujje akakalusu nga tubadde tugemera bwereere. Lwaki era kimuteekamu amaanyi nti ne kanaana kalu tukafuna ku nte endamu gye tusuubira okugema ne tugema n'obulwadde obulala. Okubeera ng'essaawa zino embizi egenda kugemwa sinsi kanaana temutugobye ku bukyafu bazirya. Abalunzi bagamba nti obulwadde bwa kalusu bubatawaanya nnyo ng'ate obusinga buleetebwa abasuubula ente okuva mu ggwanga lya Tanzania. Eno tewaliwo obulwadde ngamba nguva mu kitundu. Buva Tanzania n'obujja bwe buti mbuyitira mu Rakai lyantonde ate n'obujja eno. Obulwadde okwesibako basuubuzi olumu bagenda ne bajja ente ne bazireeta eno. Kati bano bagamba nti abantu bangi bagenda kulemwa enteekateeka eno ey'okusasulira eddagala ly'ebisolo byabwe okugemebwa naddala batandika okulunda nga bayita mu nteekateeka ya PDM. PDM yayire miliyoni 1 yese nawo omuntu akeetuma kagula ente nk'abandi aza ndabona ndagiteeka mu kanaana kandi enyuma tayine ndijo ntaatya kandi nekiyiteeka kandi olwedde tikako kanaana konka naaba nagigabuura enyuma naaba ayineho n'otundi otubuzi olwedde mbwenu twenda kumwatureferinga esiringi kanaana. Atali mulunzi ayinza okuwulira akanaana n'agamba kintu kiri layisi naye gw'otakutte oba kyetisse tomanya buzito bwakyo. Wabula waliwo abamu abawagidde enkola eno ey'okwesasulira eddagala basobole okutaasa ebisolo byabwe. Nti mu nsi yonna yonna tokyali kintu ky'otateekamu ate n'okifunamu. Nze mbadde nsaba kuba kuno kapapula kumumpadde ndabyeko n'enkoko kuba kati nze nnunda nkoko siringi kanaana kuvalirira ente kintu kitono mpozzi mbadde nze nsaba nti tulwane ku mobilization. Dr. Ben Sinkeera alambuludde ensasula nga bw'egenda okubeera ng'abalunzi beeyambisa amasimu gaabwe okusasula mu bank ya Housing Finance gavumenti ebasindikira abasawo b'ebisolo okugema ebisolo byabwe. Era tukubiriza abantu bonna okulaba nga baddiikira yalinga boogera omuwendo omutuufu ogw'ebisolo bye balina. Okulaba nga buli kisolo ky'olina kigemwe. Mu nkola eno omusawo agamba ebisolo ebisukka mu bukadde 53 bye bigenda okugemebwa ku nsimbi obukadde 45 mu emitwalo 5. Kitegeeza nti eddagala tulina lisobola okugema ebisolo byonna ebiri mu ggwanga. Era gavumenti yakuzimba ekifo ku nsalo ya Uganda ne Tanzania emutukula awajja okutuukira ente zonna eziva mu ggwanga lya Tanzania zisobole okwekebejjebwa. Omusawo w'ebisolo owa disitulikiti y'e Rakai Elias Kizito Nsubuga agamba nti disitulikiti eno ekoseddwa nnyo obulwadde bwa kalusu olw'ente ezikukusibwa okuva e Tanzania nga balowooza nti kino kyakuyambako nnyo mu kulwanyisa endwadde ezibadde zibatigomya. Obulwadde bungi nga tugadde obutale tufuna musolo so kati tufuna bulwanyisa abantu bagenda kufuna ssente ate okutuukiriza ebyetaaga waka ate ne disitulikiti tufuna musolo ekwasaganye emirimu.